Yes, omulabi wange webalire ddala. Program gy'oli mukola Omuntu wabantu nze Ssanyu Robinah Mweruka tuli ne Dr. Tusuf gy'agenda tuli mu kutunuulira obulamu bwe. Era nga we tutuuse bw'oba wakatweyungako tuli mu kutunuulira ebibiina bya zaagunjaawo. Program zo oba ozisuubiddwa okuva gye twatandikira mu kitundu ekyasooka. Ogenda ku YouTube. Munaye program zino zibeerayo n'ez'abantu abalala bangi bw'obadde wasubwa. Gwe kasita oteekamu erinnya lye ejja kujja ebitundu ebyenjawulo owulirize emboozi ye n'ekyo kyonna ky'obadde omulinako manyi nti byonna agenda kuba abikuddamu ate ng'era kyakuyiga gy'oli. Dokita obadde okyannyinnyonnyola tuvudde ku bibiina ebiri eby'abasiraamu kati tugenze ekirala ebibiina ebirala bigwa mu kategori y'abakyala kulwanirira ddembe ly'abakyala women activist okukigabe kubanga yali mukyala esinga okunkwatako mu bulamu bwange ate nendiolizing nti abakyala awamu n'okubanga bannakazadde b'eggwanga bakola bintu bingi nnyo naye ate they are most vulnerable ononsonyiwa abakyala okuva ku bato n'abakulu namwena muli very vulnerable ekyo wendiba mu program ndandikyo nnyonnyola naye kakati nemba nga issues ezikwata ku bakyala nzaagala nnyo era nzirwanirira nnyo. Nayamba ku mukyala wange wano Hajati Ekitundu Nsubuga n'atandika ekibiina ky'amawanga Rural Development Association wadde not a rural area n'ebiseera ebyo ng'embeera omanyi abantu rulo si kyalo kyokka naye abantu bebeera ng'embeera yaabwe ya bunaku na bwavu era mubanga abali mu gundi. Ekyo kibadde kikoze nnyo kituta abantu webweru okubasomesa skilling biki byonna kiprosparinze n'ekirala ekya Kitetika Rural Women Development Association nakyo kiri up and running kirina kyasinga nnyo kukola ku gundi credit gundi okuwa abantu buloni n'embuzi okulunda embuzi ne bagenda nga bazidistributinga AIDS zone kuba twali tulina concept ya multisexuality nti olutalo olulwanyisa AIDS tulina kubeera lwadde all the sectors si sector emu yokka health wabula abantu bonna kawono nagikombayininga nenfuna ekirunga nti baloya bano tubeetaaga nnyo naye nga kiba kitya benkwata baloya begatta n'abasawo netutandika ekibiina kati ebiseera ebyo nga mukyala Solomon Bossa waali mumanyi ali mu kooti waggulu yava wano omulamuzi wa Supreme Court mukyala Esther Kisaakye nenkwata ne Professor Kigonya waliwo ne Mugerwa Professor Roy Mugerwa netubakkiriza okwegatta era chairperson waffe yasooka yali mukyala Solomon Bossa nga nze muwandiisi kugamba idea yange y'ekibiina ekigatta abaloya n'abasawo netandikira awo mituyinga okusanga netutandika Uganet naye kati is a big organization kati okay kiwaisewo kiseera kinene era nkyali director ofunayoko kasente tugenze temuli nnyo sifunamu nnyo sente kiri awo kubanga ngamba nti legacy obulamu bwe tukwatako kubanga bwe ngamba okunnyonnyola achievement z'ate Uganet tuyinza n'okuzibya obudde kwekutte ku bantu bangi abakyala baali bagoba amayumba abawidows baorphans baki rights abafiiriddwako abantu baabwe abawidows baorphans at the moment bakola ne gundi homes ez'abantu bebagoba mu mayumba biki okuyamba ku bantu bafuna ebizibu so nakyo kyekimu ku bibiina byenayamba okukola ki okutandikawo ate nebisobola abantu abasinga bwe batandika okuyamba oba ebintu byabwe bakoze bwe bibeera nga birina omukululo ekidda kubeera kuyingira politics gwe yakulemerawa ate yannema naye saamwagala nnyo of course ffenna tuli mu politics ni one or the other naye direct politics tewamwagala kogwe kwe kusalawo ogire ng'oddire eno mu bibyo tutunulira awards ki z'ofunye ng'owulira nga za nkizo mu bulamu bwo era nga zisiima obuweereza bwo okumalayo twamala okukola gundi Uganet by the way lumu twali mu international conference I got an award for it yali Vancouver twali Vancouver in fact ekinyegenya nekinkwata nenfuna bannanga aba Kenya
n'ensi endala nembaguza ekirowoozo kye kimu. Fortunately bwe twakomawo UNDP n'empa consultancy ne bannanga abalala bana twetoola Africa yonna nga tugenda tunyikiza ensonga ya gundi eno ya human rights legal response ku HIV. Tugenda mu Congo, Brazzaville, Central Africa, Uganda, Senegal, different parts. Kati mu kutambula eyo nekinyamba n'entandika ne idea twagikokuratizinga South Africa, Johannesburg, ne tukola network eya Africa. Naye olwokuba siyasurvivinga myaka gisukka 3 oluvannyuma leadership byagenda omanyi bemufirwa abantu abalina vision y'ekintu oluusi n'ekintu kyennyini nekitawangala nakyo kyekimu ku ebyo. So ekino ekyagundi ekyo bakimperako award. Pozi endala bwekyogeddeko benakola programu eya exchange n'okugendanga okubasomesa. Brigham Young University neyo yampa award, ezimu ku award zenina. Mu 2010 I think 10 nafuna award by Opinion something organization as being one of the best civil servants mu ggwanga. I think I was 10th around that, along with the abakulu ba John Mitala n'abalala. Kati of course awards endala zibadde nnyo mu masomero. One time nali Malaysia I was given an award of leadership. Kubanga you can imagine nga you're a commissioner of education kuvunanyizibwa bw'oba olina. Naye nagamba mu bulamu bwange nensaba Katonda nti njagala kubeera dokita. Ate nga simanyi olwokuba nali simanyi buwangazibwe saalina nti bwe naamala emisomo ndyoke nkole ki olyoke ogifuna ng'osome. Kakati nasooka kuligesalinga ne University ya America eyo nagera nga biwanvuwanvu nengenda mukwano gwange Dr. Nkatali Wamwayi nanga jange Makerere wano nenzikiriza biragenda omwezi nga gumu mpola kawungeezi ngati hane nga ndi commissioner w'ebyenjigiriza nkole doctorate wano bajaga ndi bagimpadde buwa oba seekyo bajja kumbonyaabonya nnyo ntule katebe. By then mukyala wange Ajatazida Ntegana Nsubuga yali akola just masters n'amala emyaka 8. Chapter nagiwaayo nebula ate naddendala ngati habula buluna kati kinava mbuuzabuuza ne baŋŋamba South Africa would be a good option. Nenzikiriza wa South Africa nenyongeramu amaanyi. Naye kyengendeddemu nti bwe najja wano mu ministry nembaga nafunye PhD abasinga bakidismissinga nga balowooza si kituufu nga balowooza byakifeere abalala nebaga nti ndowooza bamuwadde honorary. Kati because olw'olugambo olwo saalina nnyo sente ziri awo nali forced okukola part eya graduation nendeeta recordings nga baprofessor bakola ki being awarded my PhD. Naye mu record time 2 years ndowooza n'emyezi nga 3 nenkola ki era mu speech ya akulira university yayogera bampanga example kubanga nagraduatinga n'abantu abaali bamaze emyaka 5 ku same program PhD. Naye mpozi akalala ke neerabidde njagala mu programu eno nga maze okwebaza Mukama Katonda yantonda n'abazadde bange ate okwebaza nnyo abantu b'entambudde nabo abakoze contribution nyi bangi sobola kubamenya. Naye nagambako omwami omu Haji Issa Lukwago yanzija mu kyalo nga nze nendabye accounts nongambako ne FX nenjagala okwebaza nnyo mukadde wange Haji Abbas Kawase Mukasa yali mentor wange yali headmaster wange nga nsoma secondary nenvaayo gwe nagambe yanona nga nakamala ebibuuzo nanziza musomesa era yanvuga nga mpasa mukyala wange olwo mumaka gano nantwala ekalubu byonna naye above all abadde mentor wange nnyo. Mpozi ne mwawo working life yange nebaza nnyo omwami FX Rubanga is a very good person kugamba first of all is a first class person mu performance byonna discipline biki byonna kati bobeera nokola naye kugamba kiba kirungi. So naye mwebaza along the way bana mbebaziza nnyo. I think it has been a good program for the good olw'obulungi bw'abaana baffe olw'obulungi bw'abantu baffe okubanga buli muntu asharinga ate n'abayiya era okuyiya kwe ŋŋamba okabayiya ekintu kino kiba kirungi nnyo kubanga there is a way
kinspiringa kubanga nze ku comment ezimu sinazisoma naye ezimu zensomyeko nga abantu baŋŋamba bye bayize nga eba inspirings naddala younger people bampadde nnyo feedback ogamba so inspiring oba olwa boogera ku interview yange olwa boogera ku biki ngolaba mwali mu lessons ne mwami Mulema wa Bright Grammy mabegaawo yankubira naŋŋamba weebale kundeetera ayina erinnya lye yakozesa naye mufunze ng'alaga mwemanyi nnyo byoyogera bimusanyusiza nnyo so abalabi baffe mukwano mwebalire ddala bambi obudde bwe mutuwa tusiima mwebale kubanga mulina kye mujjamu mwebale kubanga munyumirwa program bwetyo bwetambudde ya Sunday eno nze Ssanyu Robinah Mweruka tujja kudda ku Sunday gya n'omuntu omulala Katonda omulungi ow'ekisa abakuume musule bulungi era mweraba